Abasiraamu abana abakwatibwa ku byekuusa ku kuttibwa kwa Meja Mohammed Kigundu basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ya Buganda Road. Zibadde ziwera ssaawa 8. Abasiraamu bano ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Jameson Kaliman era nga abasomedde emisango egibavunaanibwa. Omulamuzi Jameson Kaliman abasomedde omusango gw'okutta gwa mirundi 2 ogw'okutta Meja Mohammed Kigundu awamu n'ogw'okutta omukuumi we Sergeant Musa Stephen era nga bano bakkiriza nti bagutegedde. We want to know now and now been arrested on the 26th of November 2016 at Masana Trading Center, which is within the Rubaga Division of Kampala District. We murdered one Meja Mohammed Kigundu. Wano pulida w'abawabirwa Fred Mwema yemulugunyizza mu kkooti olw'okukuumira abantu be mu kkomera okumala ebbanga eddene era n'asaba kkooti okuyita omukulu w'ekkomera ly'e Nalufeenya annyonnyole kkooti ku nsonga eno. Mu musango gwa Sheikh Mwanje ne banne baakwatibwa ne basibibwa ne batulugunyizibwa nga byonna bikolebwa wansi wa komandi ya Omoding, commandant we Nalufeenya. Mwami Omoding tali waggulu w'amateeka, kyenva muwulidde nti tusabye kkooti emuvunaane olw'omusango gwa wrongful confinement n'omusango gwa torture, kubanga yadde Mwanje ne banne basibe ne balina rights wansi w'amateeka, tebateeka kutulugunyizibwa, tebateeka kusibibwa wabweru w'amateeka. Mu bufu bwe bumu Mwema ategeezezza nga bwe bagenda okuvunaana ssaabawolereza wa gavumenti olw'okukwata awamu n'okusiba abasiraamu be bakwatira ku muzikiti gw'e Nakasero ng'ate tebalina musango. Okusinziira ku Mwema, baagala ssaabawolereza wa gavumenti abaliyirire n'obuwumbi bwa siringi za Uganda 2 olw'okumalira abantu bano obudde. Tugenda kuwandikira Attorney General nga tumusaba biliyoni 2 abantu abo bonna 13 be baatadde lwaki babasiba mu bukyamu. Omuwabi wa gavumenti wano wasabidde kkooti omusango guno gwongezebweyo nga bwe balowooza ku ky'okuyita Omuding mu kkooti, ekintu omulamuzi kyakkiriza era omusango guno ne gwongezebwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Abakwate bakulemberwamu Sheikh Yahaya Mwanje eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'E11 omwaka 2006, Buyondo Muhammad, Abdallah Wahabu abakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'E12 omwaka 2006 ne Musa Sendegeya ngono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Desemba omwaka 2006. Basirika Sarah, Kiberu Siraj, KTV Amalindirire.